po jako akawuwo. Nebaza nnyo abagali awamu batulaze ekyokulabirako. Lubeerera gavumenti ezeekubiriza bannayuganda okwenyigira mu bibiina by'obwegassi olwo nno nayo eyanguyirwe okubayambako mu mbeera ey'okubakulaakulanya. Omulanga guno ogutakungula abakyala b'e Matuga mu Wakiso baaguwulira ne bavaayo n'ekibiina ky'obwegassi mu kaweefube okulaba nga beegobako obwavu. Bannange ekyendabye olwaleero kinsanyusizza era nnyongera okukubiriza ennyo abakyala tukolere wamu nga twegattira mu bibiina nga bino mu SACCOs nga zino okusitula embeera yaffe mu maka gaffe. Nnyongera okukubiriza abakyala okwenyigira mu bibiina bino nga SACCOs nga zino okwongera okuyiga okutereka kuba buli lw'oyiga okutereka kwenkulaakulana. Abakyala mbakubiriza mwongerere ddala okwenyigira mu bibiina n'okuyingira mu buli kibiina kye muwulidde nga waliwo enkulaakulana ennungi. Twagenda okizuula nga abantu bangi nnyo ababeerawo nga tebalina ssente za busobozi busobola kukuuma kapito kubeerawo. Wano akulira abakyala bano mu muluka gw'e Matuga Saala Bukenya Namuddu wabadde omugenyi omukulu ku mukolo ab'ekibiina kya Gali Awamu SACCO babadde bajaguza okumalako omwaka nga bawezezza omuwendo gwa bammemba 3,000. Ayongedde okusaba bano obutalekerera bannaabwe okusobola okwebeezaawo n'okwewala ebyo ebiva mu bwavu okuli obutabanguko mu maka ko n'ebirala. Twala omukisa guno okwanjula pulojekiti empya eri mu Gali Awamu SACCO gye tugenda okutandika omwaka ogujja 2022. Pulojekiti eyo twali tulina gitandikako ogw'omwaka guno naye ne tusalamu tugira tweteekateeka tugibanjulire mu bujjuvu omwaka ogujja. Ono agamba nti singa abantu mu ggwanga banittanira enkola ey'okutereka nga bayita mu bibiina by'obwegassi kijja kuyambako nnyo okwekulaakulanya wamu n'abakyala obutanyoomebwa baami. Tulinawo olw'obwetaavu lw'abakasitoma baffe abalungi, tulinawo pulojekiti etugenda okutandikako nga y'abalimi n'abalunzi. Pulojekiti eyo nga tuyigiriza okulundira awafunda. Fred Kajimu omuwandiisi w'ekibiina kino asabye abazadde okutandika okuyigiriza abaana engeri y'okuterekamu ensimbi okuviira ddala nga bakyali bato. Gali Awamu SACCO empagi zaffe kwe tweyimiridde kutereka na kukyusa bulamu bw'abantu. Tukkiriza nti ng'abantu batandise okutereka kye tuyita saving obulamu bwabwe busobola okukyuka. Kino kisobola okwongeza ku ssente mu maka. Ssentebe w'ekibiina kino Nsubuga Elisa annyonnyodde kusoomoozebwa ebibiina by'obwegassi bino kwe bisanga. Nti olw'okuba abadde musomesa myaka ebiri takyakola bw'aba yatwala looni tajja kusasula n'okusevinga batajja kusevinga. Kyokka ate ono yaleeta ssente ze nga ye teyeewoze ajja kuba azaagala. Olw'okuba ndi olwa booda tuli mu covid tekola bulungi tajja kusevinga tajja kusasula bbanja. Ate bba b'ekitongole ki Future for Orphans Uganda abavuddeyo n'enteekateeka ey'okuyonja Kampala nga bali wamu n'ekitongole ki KCCA ko ne ABS TV batongozza enteekateeka zino ezitandika olunaku olw'enkya. Uganda is my home. I will read it for Christmas. Uganda is my home. I will read it for Christmas. Olwekyo tugenda saba Bannayuganda atulaba okutwalayo essaawa 3 zokka okutandika n'olunaku olw'enkya okulaba nti bagezaako okukuuma oba okwerongoosa. Twagala okusaba Bannayuganda bonna ne gavumenti eyawamu ne bammemba ba paaliyamenti. Bano nga bali wamu ne ABS TV bakuyoyota ebitundu bya Kampala okutandika n'enkya wakati mu kwetegekera amazaalibwa ga Yesu Kristo era nga bakoowodde Bannayuganda okubeegattako. Nze ne ttiimu yange eno gy'olaba tuva mu kitongole kye bayita Future for Orphans Uganda era nga tusangibwa ne Namuŋŋoona ku Toto waba branch yaffe. Era nga omulama gwe tuliko gwa kulaba nga tugezaako okulongoosa ekibuga Kampala oba Uganda yaffe. Omulama guno twasazeewo tugutandikire mu kibuga Kampala okugezaako okulaba nga tujjukiza Bannayuganda ku buvunaanyizibwa bwabwe oba okukuuma ensi yaabwe nga nnyonjo. Ajje Samuel ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.